Yes, ensonga zikyagenda mu maaso ez'omwana mulenzi gwe bayita Champion Gudo ne Alien Skin ne family ya Champion Gudo. Kati tuli watata wa Champion Gudo, omwana gulo ye bamusindisa ajje yagamba omwana tannamulabako wadde n'akamu. Omwana mulaba ku mitimbagano era yongedde n'ategeeza mbu mwana mulenzi Alien Skin akoze kyamaanyi nnyo okutabula mama wa Champion Gudo ne tata wa Champion Gudo. Aha, tutandikire wano kubanga ensonga z'abano nazo katutandikire wano. Agamba omwana tannamulabako wadde bw'oba olina gy'omulabyeko Champion Gudo tabanga yabuze ne tata w'omwana ye tannamulaba. Bakomyewo sigaanyi naye mbirabiddeawo naye sinnafuna bukakafu. Kati nange njagala banfuna oyo bukakafu obukakasa ddala kituufu ntegedde bakomyewo. Naye sinnafuna bukakafu mbulabidde ku gundi naye sinnakakasa era sinnakakasa nti bakomyewo naye mbirabidde ku mutimbagano. Naye baba bakomyewo fine ekitegedde oba sinnabaako ngezezaako kale nga mbirabye ku mutimbagano naye nkuba simu tebazikwata kati sitegeera oba bo bakitegese batya. Yes, era kakati nze kati bwe baba nga tebantegezeza nti bakomyewo kati mbirinda lwakutaano ku poli kuba lwe batugambye okuddayo bagezaako okunkuba emipiira nze nabasuulawo okitegedde tebateekeddwa kuŋŋaaba. Kitegeeza kyekyabagisizaako n'essimu nga balaba mbayingidde nnyo okitegedde naye nga gwe mulamwa kuba nti bwe baba bakomyewo wadde tebaŋŋambye tujja kukirabira ku poliisi kuba nze yabanse we ziri ensonga zonna. Omukulu ono yaloopa ng'agamba nti omwana we tasoma era nga yaloopa mama wa Champion Gudo omuli Alien Skin bonna era ku lwokutaano bagenda okuba ate nga babimaliriza. Naye teweerabira tata wa Champion Gudo yategeezezza nti naye muyimbi bino byonna nga biwedde kakyakaddako nga Champion Gudo agenza okusoma tata wa Champion Gudo ayinza otukuula mu katyuni awo teweekanga. Bino abaana bagamba nti adde tasasulira baana school fees yeewozezaako bw'ati. Nze school fees tusisinkana ne nnyina n'ansaba ssente kemba ninayo nenkamuwa okitegedde kaabaana saawula yawula nze sinattematema mbaana tegedde nnyina yalina okumanya nti ono omutemwa gwe guno tebasobola ate nakunkyawa kuba olwedde kyembalaga kyekiri ate nabo bajja tekisoboka kabeti nanjagala nnyo baningambe nti tuzanya kyasomero mwana kulaga wano kyabalema neŋŋamba ne gundi oyo junior mutabani wange oyo wedde alegesa gwe batadde Alien Skin mpe ennamba ye tata Alien Skin ennamba ye simanyi bikoze bityani simanyi omuliro sirida nembaga byebiki bw'aba avaayo tulina kutuula nze njagala ave waabwe wa nnyina bw'aba ye Alien Skin ayagala kuva wowe tulina kutuula nga ye akomyewo omwana dde wa nnyina agende ku ssomero akole interview okitegedde. Kati Alien Skin bw'aba ayagala omwana okubeera nga ava wowe tulina kutuula nze Alien Skin amanyi oziwulira kubanga ye tata wa Champion Gudo agamba nti asinga okumutabula ne maama we wa Champion Gudo ye Alien Skin. Ensonga zonna bazituwa zikyali ku poliisi kubanga kino kye namutwala ku poliisi kutwala mwana wange nga mulaba ku TV mulaba ali wa Alien Skin ate nga tukwatagana ne mukazi wange ate nga mukazi wange teyafuna budde kuŋŋamba nti omwana ali wa Alien Skin kakati abeerayo atya nga taata we wendi ate nga nennyina tukolagana kati gweoba ekyava mu poliisi bankabira amaziga nange nekaba neŋŋamba wowe omwana wange omukazi yamutunde wa Alien Skin nga teyaŋŋamba ne banyamba ne bakatukubira Skin Alien Skin bamukubira essimu nange nakigezaako tagikwata nga musimanyi yebase nenga yebaka biki nga tebabeera mu gundi bino ebyokulya bwabi byebiki kati n'omwana wange byagala ali nze bamuwadde basale ku Kampala pale saagala kubeera nga yeegayagaya ng'embuzi ngezze obwenkulu mu Yesu Muganda naye bisi byagala saagala nabbiwuli kuba nze ndi musajja eyabonaabona ennyo ndi munaku nalwana mu lutalo ne mmala emyaka 5 nali mayina omumwa guliziba obeera otya n'omwana ow'eggwanga lyonna nga nekitawe tomumanyi okitegeera omanyi nnyina yamuzaala omu nze nalwana paka force division igulu okitegedde bw'aba ayagala okubeera n'omwana njagala omwana agende ku ssomero oluvannyuma tukwatagane tumufunire obudde bw'abeera naye kitegedde tata wa Champion Gudo bulijjo yazirwanako veteran mulamba agamba nti ensonga yonna emukozesa ebyo
bamulimba nti omwana asoma ate nga tasoma. Yagamba bwe mwana asoma ate kati poliisi emusaba ebiwandiiko essomero wasomera nabadde yeggulo byamubuze. Kitegeeza tasoma badde banfeera nze banfiiriza ebbasale y'omwana wange gye bamuwadde nfiirizibwa omukisa ogwo nga saasoma ndi musajja munaku nze nabeera mu mbeera yange mu lutalo nabonaabona nnyo saagala omwana wange abonebone njagala omwana oyo alabirire ne baganda be bano abaddirira nga amaze okufuna future musomero ery'ebbi namusuula ddi nga nesowaani omukazi mwandeetere emmere ziizaawo nzije nzikulage ate amakya namuzaala budde kinga omukazi kubajjukira bwe nzaalo naasooka omukazi omugezi omanya nti ono omusajja munaku talina wadde 10 lwaki ofuna olubuto olulala nga wamanya gw'oli naye wamutegeera okitegedde wuliriza nina ewange namugamba muwase n'agaana okitegera ssebo okiwulira taata naŋŋamba nze njagala kubeera n'abaana bange nammange naye nga kati nga bwogale nti oyagala kubeera ne maama wo n'ennyoko nange ku lw'obusungu obungi kumanya nkwagala sijja kuwasa mukazi yenna paka lw'olyetereeza ne weetegeera nti ono ye aya basi taata wa Champion Gudo yakutte agamba nti ayagala omwana asome ulira njagala mwana wange asome bino tubikola ffe tuli bayimbi nze golaba natandika dde okuwandiika oyo alien skin simuvuluga naye teyamanya omuntu annyonnyola ensi yonna gwe ky'olinawo gwe tosobola kumanya bwongo bwo nti gw'oli naye kitaawe wali otuddeko naye senga wabaawo obuzibu for emergency ozzaako gwe kikwata ne kitaawe kimukwata ate nze nina bwe nkizanya ne nkuba alien skin omupiira kuba tebasobola kunsisinkana nina bwino nina obulumi alien skin okubeera n'omwana naye nga mpulira nga ate ng'ayogera kati yavuluze gundi katisi ze alumirirwa nze ne famire yange naye asomeko omwana wange asomeko aya basi gwe teekamu katisi oluyimba baalusazizzaamu ne fiye taata wa Champion Gudo mu busungu obw'amaanyi agambye nti alien skin n'okuyimba tamanyi agenda mutendeka okuyimba ulirawo wano ate sagala kwemulisa nti nvuddeyo njagala mmanyike mbu njagala ziwainage njagala future y'omwana gundi gye bamuwadde agikozese alien skin bw'aba yagala bere nze sinamumuma naye nga okitege abayimbi ffe tugwa bw'oba tolina meseji zizzaako bantu anti teyamanya naye sikyogera bwe ntyo antuukirire ate ngenda namuwa puroguramu mutereze mu music we nina waliwo ensonga lwaki nina kati alien skin emboozi gyanyumya nze bwe nyumya egi ye nanyumya emboozi 10